abanoonyi b'obubudamu abawerera ddala omutwalo gumu mu lukumi be bakuumirwa mu nkambi y'e Nyakabande mu disitulikiti y'e Kisoro era nga wano balina okuggyibwa okutwalibwa mu nkambi endala. Kyokka buli lukya abanoonyi b'obubudamu beeyongera okusala okuva mu bitundu by'omu buvanjuba bwa Congo omuli okulwanagana. Tutegeezeddwa nti buli lunaku abanoonyi b'obubudamu abakwata mu 3 be batuuka mu nkambi y'e Nyakabande. Wabula okuva okulwanagana lwe kwabalukawo ku ntandikwa ya sabbiiti eno, abanoonyi b'obubudamu bano baakomba kwerima nga tebaagala kubasengula okutwalibwa mu nkambi y'e Nakivale e Isingiro. We don't know what they take people who goes at Nakivale. So we don't know, we have no information about the Nakivale camp. Oluvannyuma lw'okulaba ng'okulwanagana kukandaalirira, bano bejjuludde ne bakkiriza batwalibwe e Nakivale. Abaagala okubeera wano balinze olutalo okugwa eri mu Congo baddeyo ewaabwe. Abagenda baba nga baagala okugenda nga tebaagala okuddayo e Congo nga tebalina essuubi lya kugamba nti eri mu Congo olutalo lujja kugwayo. We are having a relocation of about 500 individuals to Nakivale, and so far, since the influx from DRC erupted, we've relocated an estimate of about 7,000 individuals. Weekly, we are having convoys to Nakivale. We even have a plan to increase the number of convoys per week, depending on the number of people who are willing to be relocated. One of our biggest challenges is the unwillingness of the POCs to be relocated. Kino kiweewuddeko ku mujjuzo okubadde we batuukira e Nyakabande. At the moment, it's very manageable with the support from the district, the different partners and security here. We are able to manage the current population. Currently, we are having an estimate of about 11,000 individuals here. Gavumenti ya Uganda n'abanywanyi baayo bongedde okugabirira abanoonyi b'obubudamu ebikozesebwa. Today we are giving the refugees our usual support of household kits. And the household kits will target about 500 family households. And of these kits, we shall have items like blankets, we are giving mats, we are giving laundry soap. Abayeekera ba M23 bakyafunze ekyonga era basiisidde mu kitundu ky'e Bunagana ku ludda lw'e Congo kye baawamba ku gavumenti yaayo sabbiiti eno. Wabula embeera eyinza okukyuka essaawa yonna oluvannyuma lwa ssentebe w'omukago gwa East Africa Uhuru Kenyatta okulagira omukago gusindika amagye Congo okuzza embeera mu nteeko.